Tuli ku Mount Zion Pursuers Network, olusozi olw'okusabirako oba olusozi olw'okusabirwako oba okusabirako kyonna kyoyagala kyobeera oluyita. Wano we tuli ndowooza ze jangles obudda musumba za nnyonnyola kayongera okutulambululira ku kino kye tuliko kuba ndaba amayinja, ndaba emiti, ndaba thickness, ndaba obunnyogovu, ndaba ekibira. Tunnyonnyolemu kono we tuli yewa. Kati wano tuli mu prayer jungle. Nga bwe twatandikidde eri waggulu ku top ewali savannah grass, ewali camping sites. Kati ate zino prayer jungles nnungi nnyo ez'omuntu okujja for quietness and deep meditation and prayer. So kakati jungles bwe ziti bwe zifaanana. Obeera muno, you connect with nature at the same time you're connecting with your God. Kubanga nobeera otunula bw'oti ng'olaba obukulu bwa Katonda n'obutonde bwe yatonda. Ddala nammwe abatannaba kubanga mubaako bye mukola muli mu kaseera ka ntiisa, kaseera kazibu nnyo, omwaka guggwako gusigaddeko emyezi nga gumu kitundu ebiri, akati obanga olina by'olotadde mu byoyagala okuba ng'otuukako omwaka guno naye nga tonnaba, yongera nnyo okwekwata Katonda ate n'okuteekamu amaanyi go bwennyini okulabika nti osobola okubituukako. Yenze muzzukulu wa Kisoloma Tinkyembo nate atukomyewo ne ate n'emboozi endala nga bwe twabasuubiza okuba nga tubatuusako ebintu eby'enjawulo. Abagolera omukutu gwaffe gwa Kimbo Updates, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mugende maaso okubanga ate musubscribinga, mugende maaso okubanga mulayikinga, ate era n'okubako gwe mutegeeza ebikwatagana ku mukutu guno n'emboozi oboolyawo ze tuba tubaleetedde. Olwaleero ndi wakati wa disitulikiti ya Mpigi ne disitulikiti ya Butambala, era nga wendi Gomola bagiyita Kalamba. Ndi Kalamba, abayi Kalamba, ab'e Masaka, ab'e Mpigi, ab'e Butambala. Leero ndi wammwe tuliko ensonga ez'enjawulo ze twagala tutunuuliremuko, twogeremuko. Era wano ndi ne omusajja wa Katonda, Katonda gwe yasindika mu nsi ye, abeeko abantu ab'enjawulo bakwatako, abeeko abantu be bakwatako mu ngeri ey'omwoyo gye bayita spiritual, n'okwongera okubataasa oboolyawo akabi akatwolekedde. Tuli mu nsi nzibu nnyo, ensi eyeetabisetabise, ensi ejjudde omuvuyo, naye ng'ekiyinza okututaasa kyokka kyokka ateekeddwa kuba Katonda, naye ng'ate Katonda ffe bennyini ffe tulina okumukaabirira, si ye kuva gy'ali n'aba nti oba n'agamba katukolere kino, naye nga tumukaabidde ne tulaga nti twetaaga okubeera naye era twetaaga atusaasire. Ndi ku lusozi nga bwe nkutegeezezza, era ndowooza osobola okulaba ekifo, osobola okulaba environment gye ndimu. Ndi ku lusozi baluyita Mount Zion Pursuers Network. Olusozi luno abamanyi Empigi oba bamanyi e Butambala mulumanyi oba mwali muluwuliddeko, kifo kya kusabiramu, kifo kya kweyimiramu ne weegayirira Katonda, kifo kya kubeeramu n'okoola Katonda, kifo kiri eno kisirifu nnyo teri wadde ekintu kiyinza kulemesa kwogera ne Katonda butereevu. Lusozi luno nga bwe nkutegeezzaako nti gwe abeera agenda e Masaka bw'otuuka Empigi mu tawuni, nodda Empigi mu tawuni, era bw'otuuka Empigi mu tawuni osigala oyita mu buyisi nga agenda bamanyi ekyensamizi, n'osigala ng'ogenda mu maaso, otuuka n'osanga ekipande ekya World Vision, waliwo n'ekipande eky'Obwakabaka bwa Buganda, essaza ly'e Butambala likwaniriza. Bw'olaba ekipande ekyo wennyini w'okyamira ku mukono gwo ogwa ddyo, n'olyoka oyambuka otuuka butereevu nnyo ku kifo kye njogerako, era ku kifo kye ndiko olunaku olwaleero ku Mount Zion Pursuers Network. Naye ekifo kino kiriko omuntu yakitandikira, alina okwolesebwa kwakyo gw'oyinza okuyita vision bearer, ye Dr. Pastor Charles Kiyaga. Tugenda kunyumyamuko naye olwaleero atubuulire ebimukwatako. Abamu mwali mumuddeko, mumumanyi, abadde mu ggwanga lyaffe ebbanga ddene, naye leero tugenda tufunye omukisa okubeerako naye katubuulire ebikwatagana ku kifo kino, naye yennyini ng'omuntu. Nsoma Mukama yebazibwe. Tusanyusa okulaba oba ffe tusanyusa okukulaba oba gwe osanyusa olaba ffe gwe tusanze ewuwo. Okay, tweyanziza naffe, weebale kutwaniriza bugenyi era tubulabye environment tugirabye ey'ekifo. Tubuulire mu Pastor Kiyaga yaani omulabi ali mu Uganda, ali ebweru wa Uganda, agoberera ensonga zino, ayagala Katonda, akkiriza nti Katonda alina byamukoledde, akkiriza nti Katonda alina byasobola okukola, yandyagadde okumanya Pastor Kiyaga yaani, then tujja tuka kukolesebwa ku lusozi luno. Oliwulira Pastor Kiyaga, naye nga ate siri pastor kyokka wabula ate ndi musawo. Mbadde nga ntambulira mu lugendo luno okutambula ne Mukama okumala kati emyaka 38.
nalokoka nga nina emyaka 13 mu mwaka gwa 83 waffe eyo gye tuva kyabayitayo kyabazaala mu Bugerere Mukono. Bwe nalokoka mu myaka egyo bakadde bange tebakitegeera ne kibayisa bubi era ne bangoba waka ne muto wange yanzirako ne tutandika obulamu obuzibu nga nnyingira senior 1 nga mmazeeko P7 mu mwaka gwa 84 bwe bangobera waka ne ntandika obulamu obw'okutoba okulaba nga tuli mu lutalo lwa 86 ate gwe ate nayo bakugobedde waka. Tebyali byangu ennaku ezo naye Katonda bwali Katonda gwe twesiga abadde mulungi atutambuza olugendo luno terubadde lwangu lubaddemu obuwonvu n'obugga naye mu byonna sobola okwogera nti Mukama wano watutuusizza atubedde paka n'olwaleero abadde Katonda. So ebyokusoma kwange tebyali byangu namala n'ensoma era Katonda ndeze anyambye emisomo gyo nsomye kati nkola diguri ya 6 era ndi musawo mu ministry y'ebyobulamu nina programs zentandise eziwerako era ne program maybe abantu gye bamanyi ennyo ye ya Sikosel zenji heading mu ggwanga ne several other programs nazo zentandise naddala mu HIV naye bino byonna mbadde mbikola naye ng'ate ndi mulokole kuva obuto bwange obwo era mbadde mpeereza Katonda nsabira mu Eden Revival Church era pastor wange ye Bishop Morris Bukenya ndi musumba mu church eyo. Oli musumba mu church atali musumba ayine kanisa? Siri musumba ayine kanisa naye ndi musumba ali mu kanisa nga ndi co-pastor ndi nsumbira wamu ne Bishop Morris Bukenya ni part of the pastoral team. So olwokuba nti obulamu bwange mbadde nkola emirimu okusoma okukola na biki byonna naye nga okuweereza Mukama nga nakome kugendedde so mbadde mpeereza Mukama okuva obuto bwange mu ssomero wonna n'okutuusa olwaleero. Bannayuganda balina endowoozeemu oba endala nti abantu abatera okukola ebyenjawulo aba abaddeko bweru wa ggwanga gy'ava n'ajja n'ayagala okubaako waateeka ssente. Obadde mu Uganda ebbanga lyonna oba watuse bweru wa ggwanga n'ojja? Mbadde mu Uganda eggwanga ebiseera byange byonna kaŋŋambe fulumyeko mu ggwanga ebiseera ebitali bimu ngenzeeko okusomako ebweru naye nga okwolesebwa kuno saakufunira bweru. Nali nkulembera abavubuka okuvanga mu mwaka gwa 1996 mu Eden Revival Church. So mwe nali nkulembera abavubuka mu mwaka nga gwa 99 ne tutandika okukola conference ey'abavubuka bagiyitanga Fire Conference. Yali conference y'amaanyi mu biro ebyo nga yegatta amachachi. So mu conference eyo mu 2021 twalina omutwe ogugamba okunoonya Mukama, the pursuit of God. Era mu lukuŋŋaana olwo Katonda n'atambula mu ngeri eteegaanika tuba tulumaliriza Mukama n'atukuba akaama n'atugamba omuli kino kimula kyentandise temukireka kijja kuvaamu ebibala mukigoberere. Kati tutandika omugendo gwe bayita the Pursuers Network. Guva mu kigambo ekyo pursuit. Ekigambo pasu kuba kuwondera nga bwogoba ekintu naye n'obumalirivu obutakireka bakiyita kuwondera mu Luganda. So ffe tuli bawondezi ba kati omugendo ogwo neefuuka network. Kati kwe kwolesebwa katwogerako? Yes, si kanisa wabula it's a para church egatta amakanisa gonna. Okay. Yeah. Bw'oyogera Pursuers Network, how does it connect to Eden Church? Eden Church is a local church. Ng'ekkanisa yonna bw'ebeera era ndi member mu church eyo. Naye nze member mu church eyo Katonda yampa okwolesebwa okukunga abantu abanoonya Katonda n'obbazzaamu amaanyi n'oba motivatinga okweyongerayo n'ekyo kye bawulira mu mitima gyabwe. Kakati omugendo guno we guva naye olw'okuba nti nova mu Eden Revival Church. Eden Revival Church kwegamba okwolesebwa kuno mwe kuzaalibwa. Naye ng'ate kw'okwolesebwa si kwa Eden Revival Church kuno kwa kanisa yonna kwegamba network eno ya kanisa yonna ya Kristo. Just go spearheadings gwafuna okwolesebwa. Yes. Okay. Andowooza kati mufunye ennyanjula entuufu ey'ekintu kye tuliko
oyinza okuddeyo nga tobitegeera ate olusozi ate biki kati Pastor Kiyaga akunyonyodde abadde nga ajja atambulira mu kwolesebwa okuva luyajja mu nsi muno. Tutuuse awo mu mugendo ogutubuulidde era ofunye okwolesebwa, tutuuka tutya wano? Kakati olugendo lubadde luwanvu okuva olwo mu 2021 Mukama ng'ayogedde nange ne ŋŋamba bannange bwe twali nabo Mukama kino kyayogera ne tutandika okusaba nga naffe tetumanyi kigenda wa kinaatambula kitya naye gye twakomanga okugenda okusaba nga Mukama ayongera okubikkula amagezi gaffe n'okwongera okutulaga kiki kye tulina okukola. Twatandikirawo okumobilizinga abanoonya Mukama mu buli mwezi nga tumiitinga. Twamiitinganga mu kanisa ez'enjawulo. Era ekkanisa ezisinga awo mu Kampala twazigendangamu nga tufunayo olw'essande lumu mu mwezi ffenna ne tuva mu kyaki ezizaffe ne tukuŋŋanira mu kyaki ng'omugendo ogw'abavubuka abanoonya Mukama ne tusabira wamu. Ekyo twakikola okuviira ddala mu mwaka ogwo ogwa 2021 paka mu mwaka nga gwa 2011 nga tugenda tukola ki tutambula mu makanisa nga tugenda tubunya era nga tumobilizinga abanoonya Mukama. Kati mu mwaka ogwa 2010 ffe tuli best ku Eden naye nga nze ndi best ku Eden naye nga bamembers ba network bava mu makanisa ag'enjawulo. Naye nga tusalawo nti omwezi guno tujja ku meetinga ku Trumpet Center, omwezi ogujja tugenda ku meetinga ku Prayer Palace, guno omwezi tugenda ku meetinga ku Victory. Etegeeza bw'oyogera bw'otyo abasumba Bishop Gilvas Musisi, Bishop Serwad Kiganda, Presiding Apostle Pastor Dr. Joseph Serwadda, abakulu nga Pastor Umar Mulinde, abakulu nga ba Pastor Chaze, kino kye twogerako bakimanyidde ddala bulungi kubanga mu kuzaalibwa kwakyo n'enkuŋŋaana ezo ze twakolanga bangi ku bo bajjanga ne baziweerezaamu. So ate era twagendanga mu makanisa gaabwe. Then oluvannyuma Mukama n'atuwa ekifo ne tufuna ekifo Empereerwe. Mu Mugalu zone twafunayo amaka nga maneneko agaali ag'omugenzi Edward Mugalu twagapangisa okuva mu 2011 netutandika okubeera prayer home yaffe. Era amaka ago abantu bonna abaagalanga okunoonya Mukama nga bagenda wali bw'oyagalanga okumalawo weeks 2 oba mwezi nga facilities zonna twazihayalinga ng'abantu bajja ne basula awo ne banoonya Mukama. Ate naffe twabeeranga ne grand meetings zaffe buli mwezi. Kati ze twatambuzanga buli mwezi twatandika ozikolera awo nga gwali omutigwa omumamure ogwogerwako mu Bayibuli awo twasisinkaniranga. Kati ekyo twakikola okuva awo paka 2019 jjo ly'abalamu wano 2019 era ne conferences zaffe gye twaziteekanga naye waliwo we twazitwalirako ku Prayer Mountain nga tunafuna home ne tuzikoleranga ku Prayer Mountain okusobola okugatta ekkanisa olw'okuba nti nno abantu tetwayagalanga balowooze nti nno kino kintu kya Eden kiri centered ku Eden abalala bakyesittalemu. Kale ne tulutwalanga ku Prayer Mountain ne tukuŋŋaaniranga eyo naye bwe twamala ne tufuna home yaffe nga tekikyatwetaagisa kubanga home yali neutral nga teriiko gamba nti eno kanisa. So ne tutandika okuŋŋaanira awo ne conferences zaffe nga tuzikolera awo kuva 2011 paka 2019 awo ne kipozingira awo oba ne tekyapozinga. Kati tuba tuyingira 2020 olwo Mukama n'agenda nga nsenvula n'andeeta ku kitundu kyeno n'anfunirayo ekifo n'enfuna ettaka ku kitundu wano era nekiwulira mu mutima gwange ng'omuntu alimu okwolesebwa okunoonya Mukama tikigwanira okuwaayo olusozi luno okubola okunoonyezaako Mukama. So mu 2020 nekiwulira nga kyekiseera naye mu biseera ebyo twali nga tuli mugundi mu COVID. Ekkanisa awo ezaggalirawo naki kati tugenda okuva mu COVID ng'eri gye twali tupangisa Empereerwe tumaze okuta ne tubagamba nti no kaakati tufunye ekifo kyaffe tusenguse ne tusenguka amakanda ne tugasimba wano. Era okuva awo
2020 tubadde wano n'olwokuba nti ekkanisa tezibadde nakuŋŋaana tubadde of course tetukuŋŋaana naye ng'abamu ko bajjakoko wano okusaba mpola mpola naye nga tetubadde nga na meetings zaffe. Alright, genda maaso n'okulikinga, genda maaso n'okusubscribinga, link eno gikwate, abaako gw'ogigamba, abaako omulokole, abaako omukatuliki, abaako weddini yenna gw'ogigambako kubanga kino kukowola Katonda. Era njagala era ndowooza Pastor ogenda kwongera okutangaaza bulungi abantu bano aba tubeere ku page emu tukwate ebintu bino tubitegeere. Bw'owulira ekifo Pastor nga bw'onyidde nti ne tufuna ekifo ennaku z'abantu bayonoonese, oli alowooza nti yafunye olusozi agenze kukola ssente, agenze kuteekayo eyo bintu bye byanjawulo, facilities zanjawulo kusolooza ku gate wali. Kino kifo kya kusabiramu si kusolooza ssente, kyekisinga okutiisa abantu. Abantu tebeetaaga kutya kubanga eyo yonna yonna gye tubadde ne bwe twali empereerwe newankubadde ekifo twakipangisanga tusasula amazzi masannyalaze na buli kimu abantu abajjangayo tebasasulanga ssente era nakino ekifo kigenda kubeera mu ngeri bwetyo naye ekifo nga bwe tubategeeza kifo kinene kino ekifo kiriko eka 5 okay? naye olwokuba nti n'abantu tetwagala basabire mu ttale era naye bw'oba osabira ng'osaggula ttale saala tegenda so tulina okuteekako abantu abakisaawa abantu abakirabirira abakibudaabuda kwegamba omuntu atuuke ng'alaba ali mu ground eri clear ng'eno bw'ogiraba okusobola okiriyalinga eka 5 zonna ne zibeera clear bwe ziti kitwala mulimu si mutono so oluvannyuma tujja kwetaagayo abantu okusaawa kyekino kyotegeeza kati nga bwe ndabaawo we babadde bagezaako ndowooza okulima omuddo ogwo byonna byonna abantu babeere n'eddembe nawano wennyini we tutudde olaba kiringa kisaawe naye tekyali kisaawe ebadde ensiko naye yonna tugenze tugirongoosa so tulinako abantu abalongoosa abantu abagenda bajjawo ensiko twagala wabeere clear. Ndaba ekyoto kino kitegeeza ki? Kati kino ekyoto buli Lwakutaano tusula wano mu kusaba tusaba era kati tuli mu nteekateeka ez'okuggulawo olusozi luno ennaku z'omwezi nga 11 Desemba so 11 Desemba so olw'enteekateeka ezo bwe tumala okusaba tukutuula ku kyoto awo ne tusala entotto engeri y'okuteekateekamu olukuŋŋaana luno. Ndowooza tusooke tutambulemukko otulageko ku olusozi luno n'okwongera okusiga ekifaananyi eri omuntu atalumanyi n'atambula atya era atuukawo atya, bintu binnyo bye twagadde era bye twetaaga okumanya na lwaki wafuna wano. Omuntu ayinza okubuuza empigi butambala lwaki era na lwaki okusaba omuntu yandigenze ku lusozi kati ekyo kiri buziba nnyo gw'osobola okukinnyonnyola. Lwaki omuntu okukoowola Katonda oba okwogera ne Katonda yeetaaga kunoonya kifo ng'olusozi? Weetaaga ekifo ekitalina distractions nga tojja kubeera eno kino kikuwagule kino kikuwugule. Weetaaga ekifo ekiri relatively quiet nga tekina distractions. Ebifo ebifaanana bwe bityo bitono kagabeere makanisa nago gennyini tegakyalina bifo bimala bantu bwe basobola okufunamu obudde oba okusirika olina concentratinga omanye okuwulira omutima gwa Katonda naawe olina okusirika n'owuliriza Katonda n'obeerako akaseera n'osaba n'omeditatinga so weetaaga quietness. Yensonga lwaki twasalawo okujja eno bweweesanga nti neno yonna nga bw'olaba ttale jjereeri so omuntu ne bw'okoowoola Katonda tolina muntu gwe weesittaza tolina jjaga nti ate batusuza tetwebase kubanga eno ffe tuliyo so kwegamba olw'okuba nti nno ebyokunoonya Katonda byetaaga okweyawula. Katonda togenda musanga mu katale mu wino 5 ku 10 linnya wano luukira wano kolota 5 londa kwegamba embeera ey'engeri eyo tosobola kuwulira Katonda. Weetaaga mmeeme eyo n'esirika ebirowoozo ne bisirika omutima gwo ne guwummula n'olyoka owulira Katonda bwa communicatinga naawe. Tusooka tulambuleko zaayo mu butonde no appreciating obukulu bwa Mukama. Kakati omwo tulina prayer jungles ezo zonna abantu mwe batambulira ne bagenda mu biseera ebya omusana nga ttuntu omowulira ng'obulamu ate oli mu nsi yondala. Pastor, abantu abamanyi ebifo bino obanga ogenzeko Isirayiri kyamukisa nali ntuseeka Isirayiri waliwo ekifo bakita praying wall
I mean Wailing Wall. Wailing Wall. Abantu we bagenda n'akaabirira Katonda n'asaba n'akola ebintu ebyo genda biteeka mu kifo kino amayinja ng'ago amayinja olwedde myegali tugenda bisinkana saidi eri ebifo ebyo by'abantu wootuula n'otuula ku mayinja nga zentebe z'otuddeko nga ofeesinze nature. Bw'okinyonyodde kiraga nti mwatandika nga bw'ogambye nti mugendo ogwatandika n'abavubuka aba Eden then ne kwegattwako abavubuka abalala. Omuntu aba ayagala okusaba nga tasubscribinga ku Eden, tasubscribinga ku any group gimwalimu, naye nga yagala akwate emmotoka ye atekemu mukyala we n'abaana ajje asabe asobola okujja. Kakati kino ekifo era tugenda kiggulayo ennaku z'omwezi nga 11 kya kanisa ya Kristo. Okay? Omuntu yenna alina waddembe okujja okwowola Mukama wano. Kino tekiriimu denomination. Wabula omuntu alina passion okuyaayaana muli okweyawulirako Katonda. Kino kyekifo ki. Era waddembe tolina kubeera first of all ng'osubscribinga ku Pursuers. Naye ate era bw'omala n'ojja wano ne bakubuulira ku Pursuers era gwe asazewo okweyawulira Katonda mu ngeri emu oba endala oba pasuwa kubanga oba wegasse ku mugendo omuntu akola ki alemerako alondoola Katonda omuntu oyo awondera Katonda. Katonda abantu bamuteekako omutima lwe bamulaba agamba njagala abo abanjagala n'abanyiikira okunnoonya balindaba. Katonda bwe tutamwagala bwe tutamuteekako mutima bwe tutamufaako naffe tetumulaba. Katonda ffe tusinga omwetaaga okusinga byo twetaaga kubanga ensi gye tulimu nzibu bye tutamanyi bye bingi ate nga yalina amagenda gaffe. So it is in our best interest okunoonya Katonda, okwagala Katonda ffe ffennyini kiyamba ffe n'emirembe gyaffe ginaddawo. Kati tulaba structures ezizimbibwako, tulaba ekizimbe kiri ekipya kinino kikipasa kye bazimba wano. Kakati wano waliwo accommodation eno ey'abakastodian abasula wano. Tulina bakastodian babiri abalabirira abantu baba bazze ababa receivinga n'okulabirira ekifo okulanga kiri mu mbeera nnungi. So kakati obwo bugundi bwabwe bu sanitary sites bwabwe era bwe bujjo bano obwaba n'ababazze n'abaana bazze saidi y'abaami bano bagenda kubeerawo engeri ya urinals ekinaabiro saidi eri tulina ey'abakyala ate saidi eri abaami gye basula naye eriyo sanitary services zaabwe. Environment eri conducive kuba mu maaso eyo tulayo engeri y'ebinyonyi pasita anaatunyonyera ku binyonyi bye tuwulira n'emitendera oba oliawo pasita bwe tuwulira ensozi oba bwe tuwulira ekifo ekyokusabiramu abamu bayinza olowooza kuba si balokole bokka bagenda mu nsozi. Waliyo n'abasawo b'ekinnansi abagenda mu nsozi linaga nti bagenda simanyi ku lusozi egindi. Tewali mizizo tewali biki bibeera ku lusozi nga ono olw'ekirokole oba olw'okusabirako. Ate ffe abanoonya Mukama tetulimu ebyo bya mizizo. Tetukoowoola Katonda mulala okuggyako oyo yatonda eggulu n'ensi. So tewali muzizo gwonna. Ensozi era okuva edda n'edda abantu abanoonya Katonda n'abo abagenda okunaawuuza ebyobuwangwa batera okugenda ku bifo bino eby'ensozi kubanga ndowooza bye bifo okuva edda bye bifo ebyeyawuddwako ate bye bifo ndowooza ebibawa okusirika n'okuwulira nti bakoola kye baagala. Naye ffe luno olusozi lwa Katonda lwa kunoonya Mukama teruliko muzizo n'akamu. Emiyembe abantu banaalyanga nabwe bagadda amaze okusaba ajjako. Bino byonna bibala bya Mukama byabanoonya Mukama kubanga Katonda yabitutondera nga byonna byaffe. So omuntu azze wano okunoonya Mukama bw'osanga omuyembe wera waddembe okulya bw'osanga fene wanula olye bino byonna byaki byaffe bya Mukama abantu abanoonya Mukama naffe tunyumirwa obutonde Katonda bwe yatonda. Pasa bw'ogamba nti tuli ku lusozi ate kati ndabanga ebikyusemu kati ndaba ekibira kino kibira ki era kiri connected kitya ku bintu bye tulogerako. Kati olusozi luno luliko top eno waggulu eri flat nga eri gye tuvudde naye ate luliko ne side y'ekibira eva waggulu ku lusozi ng'ekkirira. Kakati eno ku top tuteekateekayo okuteekayo
kwegamba erina savannah grass enyimpi ennungi. Kati eno obudde ng'obwekiro n'obwaki abantu basabire no waggulu. Naye ate obudde obw'emisana mu ttuntu naki ate bino ebifo by'ekibira biba birungi nnyo. They are very good prayer jungles. Kwegamba obeera omwo n'otamanya nti n'omusana gwaka. N'obeera omwo emmeeme n'esirika n'otunuulira obutonde bwa Katonda. Nawe n'okkiriza nti bannange Katonda gy'ali. Owulira ebinyonyi ebyo ebikaaba byonna byoleka bukulu bwa Mukama. Kati naawe obeera eyo ng'osaba naye kati biri mu kusinza. Ng'olowooza gweka gwasinza nabyo byennyini bibeera eyo ne bikola ki ne bisinza. So basa lino liddawo ate kati ekkubo kuba wano ndabawo ekkubo era erikkire nenga n'ekiwonvu emmanga. Kati lino ekkubo litukkiriza mu prayer jungles. Okay? Kati prayer jungles zino ziri vast. Ogenda n'obaako weweezizika n'obeera eyo n'osirika. N'olinda no meditatinga no kakanya ku bulamu. Omanyi ensi gye tulimu erimu pressure nene. Erimu kwegamba akayisanyo kangi. Kati bw'otuukanga mu kibuga Kampala kwegamba abantu batomeregana butomereganyi. N'olyoka ofuna good quietness mu ggwe no meditatinga ku bukulu bwa Katonda. Tujja bituukako tugenda kubeera ku lusozi luno kugenda kubeerako ebintu bingi. Katonda byatadde mitima gyaffe. Tulinako tujja bwe tunatumaliza tujja genda tulaba Arena abantu we bakuŋŋaanira. Naye twagala okuteekako museum. Museum eno egenda ku documenting okutambula kwa Katonda mu Uganda. Okuva emabega nakakati we tuli ne mu future. Katonda ngeri kijja zatambula n'abantu bazaakozesa. Abamu ku bataata baffe ab'omwoyo abaakozesebwa ennyo Katonda. Kati nga ba Pastor Kayuwa, ba Pastor Basozi, Bakayanja, bani bakyaliwo. Tetwagala baveewo nga tetunnababajjamu ebyo Katonda byabateeka. Twagala tubi documenting bisobole okuinspiringa generations ezigenda okuddawo. Twagala okuteekako tugenda kuteekako resource center. Eno resource center egenda kubeeramu ebitabo, ebeeremu documentaries and recordings of messages, ebeeremu all material abasajja ba Katonda mu nsi yonna bakozesezza gye bageneratinze. Abantu babeerenga bwe bajja wano basobola okusiikinga inspiration okuva ku bantu abo. Then kugenda kubeerako ekifo tukiyita monastery nga kino ekifo kya lusirika. Ekifo kino kigenda kubeera nga kyo era tugenda kubeera ne prayer jungles ne camping sites. Naye mu kifo kino yo tetugenda na kukkirizayo basaba kugendayo. Ekifo kino kigenda kuba ky'abantu abali mu deep meditation, abantu abali bakuta kwebuulirira kwe whichever people can go into meditation for many reasons. But people might be doing critical thinking. Kati ng'abantu abavumbula ebintu eby'amaanyi. Balina okubeerako that level of quietness ebaleetera okulowooza deeply. Okusobola okubaako knowledge endala gye basiikinga. N'abantu abalina assignments ze bakola ezeetaaga concentration ey'amaanyi ng'abawandiika zi dissertations, abawandiika ebitabo, yeyo wingi gye bagenda okubeera. Naye tunagenda side yeeri ngenda gibalaga awagenda okubeera olusirika. Ng'eyo n'abaleekaana tebagendayo. Eyo eriyo abantu abeeyawudde for a given time. Olinga awaddeyo ekiseera kye tinjagala okufuna ekiseera mbeereko quiet and think deeply and meditate very deeply. Kati wano tuli mu prayer jungle nga bwe twatandikidde eri waggulu ku top ewali savannah grass, ewali camping sites. Kati ate zino prayer jungles nungi nnyo ez'omuntu okujja for quietness and deep meditation and prayer. So kakati jungles bwe zifaanana. Obeera muno you connect with nature at the same time you're connecting with your God. Kubanga nobeera otunula bw'oti ng'olaba obukulu bwa Katonda n'obutonde bwe yatonda. Eno prayer jungle eri big and very vast. So it can esobola okutwala abantu mu 10,000 and no one is actually interfering with another. So kati jungle eri vast is all over
and you just go and find a good place to sit comfortably. Mulimu amayinja mayitirivu, ofuna gwe jinja wosalawo n'otuula, and then you connect with nature, you connect with God. No meditating, obosoma Bible yo, era eno walungi nnyo okujja mu budde obw'omusana. Bw'obeera eno, omusana ne bwe guba gwakapereketya, gwe toyinza na kumanya nti n'omusana gye guli. The coolness, eri wano, and the freshness of nature just revokes new energy. Tuli mu bunyogovu ekibira kikutte mpulira obunyogovu. Yes. Ate omuntu kubisaamu ng'oyogera ne Katonda mu environment efaanagana nga toyina distractions zonna, toyina kujjako kuwulira obuwulizi n'ebinyonyi nga bisinza Mukama. It is all about seeing God in such clarity. In purity of nature. Naye saawa bwe zitambulamuko budde bwe butambulamuko saawa 12 mu 12 ekibira tekiziba tekizikira munaabamu engeri ya balubu mu bifo ebyenjawulo. Kakati obudde mumala ne buziba bantu ba encouraging okugenda eri ku top kubanga eri ku top ate yo wali clear. So taina danger yagamba nti oba anatomera ekintu oba anakola kikubanga wali clear. Naye era gye tugenda maaso nga olusozi luno lugenda lushapinga okwolesebwa kwaffe kuli nti tineno tujja kuteekayo residential places, tujja kuteekayo ennyumba ezibeera miti. Wali zirabyeko ennyumba zibawanika miti. Oli ayinza okugamba nti nze sijja kugenda eri muziri hostels, nze nja kusuulira ddala mu muti waggulu. And then you just connect with nature. Ne Katonda bannange, bw'obeera nga tomeditatingako kuwulira Katonda. In an environment like this, toyinza butawulira Katonda. Mugenda kubaamu engeri y'amakubo kuba ndaba tupenetratinze mu kibira. Era nabiri kyembadde nkugamba nti nno twetaaga muka abantu abalongoosa. Kati ng'obwo obusente obutono bwe tugenda okugamba abantu okuleetayo nga 1,000, omuntu azze emisana 2,000, omuntu azze ekiro, asulawo ekiro, kwegamba bwakuyambako kukulongoosa. So abantu abalongoosa nga bw'olabye eri waggulu ebalongoosa neeno bagenda kukubamu amakubo. Era tunamala netuteekayo n'ennyumba ezo ze tugambye zigenda okubeera mu miti n'amasannyalaze tujja gateekayo. So that you can come as a day out with your God and connect with nature and go back with that level. Obulamu bwo buziddwa bujja, you are refreshed. Omanyi tubeereyo mu kibuga ne gundi ne kayisanya akaliyo and we get stressed. Obeera mu bizimbe buli kaseera mu noise mu bikimu mu gas oyo ava mu mamotoka na biki. You just need to come into a place like this and connect with nature. Okay. Go we now following a Chimbo update. Kyetuliko kyekimu ku jungles ebibira ebyokusabiramu ekifo kinene nnyo nga bwe twakirambudde okuva eri yonna yonna naye zino ezimu ku sections eziri mu kibira eziri ku kifo kino kuliko ekibira is one of the prayer jungles. Ebimu ku biri mu facility y'ekibira obirabye mulimu amayinja nga gano edda bagayita nga gano bayita amasengere. Mulimu amayinja gano w'oyinza ofukamira n'oyoga ne Katonda, mulimu ebintu ng'ekyo ekiswa, mulimu ebibowabowa biibyo n'obeera ewantu n'oyogera ne Katonda nga teri gw'osuubira na kukubira ssimu na kukubanja essimu ne woogijjako n'ova eno nga wenna wezizza bujja n'odda gy'obeera nga at least kyekyo. Musomba omuntu anaabanga azze wano waliwo ennaku ensale nti wayi tosukka wiiki oba tosukka mwezi. Yatwagala omuntu ajja wano ng'ali ku mulamwa. Tetwagala muntu ajja wano nti ate w'okusula sirina kakati kambeereko eyo ate nti ambuze. Tetwagala abantu bangere, twagala ojje ng'oli ku mulamwa. Bw'obeera ddala ng'oli ku mulamwa n'otutegeeza bulungi nziza wano kumala mwezi, njagala kweyawulirako Mukama. That's still okay. Naye tetwagala muntu ajja nze simanyi wendiviira wano. Mukama w'aliŋŋambira wano. Nomala emyezi 6 tuga nti owaayi olibadde wano Mukama tannaŋŋamba naye Mukama naatera okunziramu kwega tubirabye nnyo ebintu eby'engeri eyo eri abantu nabo abeenafuja mu ngeri eyo n'alowooza nti obulamu ajja butambuza ngeri eyo. Twagala n'abantu obamentalinga okubayigiriza okukola okubayigiriza okunoonya Katonda naye ng'ate n'obulamu buli balanced. Okay. Nga bwe tuva mu jange eno oyogedde ku museum.
mujja kubaamu ebitabo n'ebirala ng'omuntu akikola nga bwe tubeera eri mu kusoma w'ogamba nti kati ngezeeko mu library naye nkwata ekitabo kya King oba Who n'ontandika okusoma ne bano bajja gendanga mu museum aggyeyo ebitabo ebiwandiikiddwa abakugu asomesomemu amalazzeemu akola ebirala. Kati tugenda kubeera n'ebintu bibiri ebyenjawulo. Tugenda kubeera ne resource center. Resource center eyo egenda okubaako library. Egenda kubeera mu documentaries and recordings of different messages and different experiences. Kati ate tugenda kubeera ne museum. Museum eno eba collecting artifacts ez'okutambula kwa Katonda. Omuntu ebintu byayinza okutunulako n'amanya nti ddala Mukama yatambula. Ne bw'abanga teyaliwo mu mulembe ogwo nga bw'atunuulira ku ebyaga nti banne Katonda yatambula, Katonda mukulu. Then n'awulira ku basajja ba Katonda recordings ngeza messages eza great miracle crusades biki ebyo byonna bijja kubeera mu museum muno. So bigenda kubeera ebintu bibiri, resource center and museum. Okay. Nenga museum collecting artifacts ez'okutambula kwa Katonda over years and generations. Yes. Kale gwewe nagenda maaso n'okuba ng'otulaba ndowooza kati bwe tuba tuvudde eri mu bunyogovu obw'amaanyi wano otandika okulaba ku kalayiti otandika okulaba ku kitangaala ekitonotono naye ng'eyo mundu obadde oyogera na Mukama. Njagala ofune feel ng'olaba bulabi vidiyo eno naye kikuyingire obeere nga muli okyefiiringa nga olinga akirimu wakati kubanga kifo bagambye kyakusabiramu. Tekirina makulu malala, makulu ga kusaba kwogera na Katonda. Asimanyi atwogereko ku side ya government. Bisinga government bwe dabe bifonga bino. Oluusi erowooza politics nti oba olina abantu bogendo training eno oba yoli pro government kyona. Government erina kiyagambeko about this place oba tekirina mutawaana ne government. Fe tetuli mu byabufuzi. Era tetutandise jjo message yaffe badde clear. Emyaka 2 egy'obuweereza buno bwa pursuers. Kiri very clear, message eri clear. Tetuli political era tetugattamu politics. So ne bakama baffe ab'ebyobufuzi sirowooza nti bandibadde n'ensonga ku kintu nga kino kubanga singa tuvudde eri all of a sudden from nowhere and here we are claiming to be mobilizing people to seek God. But we have never been seen in that sphere. Muntu atandika okuga nti ndowooza waliwo hidden agenda. What are these people up to? Naye olw'okuba nti tukibaddeko all the time okumala emyaka 20 nga message yemu gye twogera. Ate era n'ekifo ekyokunoonya Mukama si kyekino kyokka era si kyekisoose naye kwegamba nakyo kijjidde mu budde bwakyo. Waliwo abantu mu groups ez'enjawulo oba nga polisi ya company n'agamba nti abakozi bange tulina okugendangako ku lusozi tusabe. Oli family n'agamba family yaffe lunaku za mwezi bwezi tugendako tusabe. Waliwo oli n'agamba naye ndi mukatuliki naye nandyagadde nange ogenda kunsabe. Oli n'agamba ndi musiraamu naye wano bandaba naye njagala ngende kunsabe. Omuntu anaabanga anajjanga nakkirizibwa ate n'abanga byasabye bisigadde wano teri agenda mutambulirako nti oyo gundi abeera gindi abeera mu nsozi gindi wagenda beera nga oba tugeze kukuuma byama bya muntu eyazze eri abantu tugeze nga ba ministers nga tayagala kumulabisa bakuyita kulabisa naye nga jendo n'anoonya Katonda. Tugenda kubeera sure the privacy y'abantu ebeera protected. Era kino si kyekifo kya media kujja anyhow wabeerawo reason. Era tubeerayo n'occasion egenda okubaako media tukimanya era ne tumanya the areas bafiriminga. Katugenda kubeerako ng'ekifo kye tugambye ekigenda okubeera ekyolusirika monastery. Ekyo ekifo tetugenda na kukkirizaayo n'abasaba eno tebatuukayo abaleekaana abakola ki wagenda kuba wo quiet. So wagenda kubeerawo ebifo ebifiitinga abantu abakalibazi zonna. Kati mbulira ng'oli mu kibira eyo oli mu jjango yo ani akulaba? Ani agenda okukulaba? Gw'ogenda bugenzi ng'ofuna tablestone yo w'otuula ng'otandika okugango ng'omeditatinga osoma bayibuli osaba bw'omaliriza ng'ovaayo ng'ogenda mu hostel yo. Families tuzi-encouraging okujja. Nze naleeta family yange wano ku lusozi nga tunaana kuluggulawo. Almost 80% ya family yange yalokoka. Kwolwo mwajja. Yes. Okay, atulaba kye kimu ku bibira
prayer jungle era ndowooza obadde olaba nga tuvaayo ne bwe tubadde munda olabye embeera nga bwebadde obunyogovu thickness ekibira ogirabye amayinja agaliyo n'engeri ezisobola okukwanguya okuconnectinga Katonda ozirabye. So yegimu ku miryango ndowooza pastor wano wagenda okuteekera ddala era ekkubo eriva mu jango kakano bw'ova mu jango ng'atojjako eno ku lukalu nikanduyita olukalu oba ng'ojjako eno ng'ofuna ku kasana obanga atogenda kwalena ewajja atobeera activities endala oba oli awo n'okubaako abantu bemusinkana pasi omuntu ng'amaze okusaba tugeze abadde yeyawuddeko ali mu jjanga asaba naye bazze bangi bazze nga family buli omu alina ensonda gye yeekutte buli omu alina ejjinja lyatuddemu asaba bamaliriza bakuŋŋaanirako wa ne bagamba kati katunyumyemuko w'abantu abali mu deep meditations abantu abali mu critical thinking abantu abakola assignments ez'amaanyi ezeetaaga a lot of concentration abantu abawandika nga PhD thesis basobola okujja wano omuntu n'agamba ngenda kumala emyezi 6 saagala kintawaanya ngenze kusirika kumaliriza PhD yange oba mpandiika bitabo oba nkola life story ya bulamu bwange nga njagala okuwandiika ekintu nveewo ekigenda okusigala nga kyogera. Okay? Kati kyekino ekifo eky'abantu abawulira nga Katonda abayise okweyawula olw'ensonga emu oba endala. So kati ekifo ekyo kyolaba ekyo ekifo ekyo kyolaba kino bwe kiti kyo kigenda kubeera nga kyalusirika era negundi ne kijja kubeera nga kitunudde eno ku kibira era ne eri eno tujja kubeera nga turestricting abantu abagendayo. So omuntu ayagala okweyawulako mu ngeri y'enjawulo for a given period of time waddemba okujja abeere wano era tugenda kuteekawo zi hostels zaabwe nga ziri self-contained buli kimu kyonna mwekiri abantu abo ng'oli asobola okujja n'amala oba ne bwe giba myezi 6 oba mwaka kalugamba oli ali ku sabatiko n'agamba njagala nindirire Katonda abeeko kya guiding eri obulamu bwange. Lusozi kati eri gye tuva oba abalabye video yaffe okuva gye twatandikidde ekibira gye tubadde kakali tukyetoolodde tulinga ate abali gye kitandikira ye wano era nga tukyali ne Dr. Charles Kiyaga akyagenda maaso n'okuba nga atunyola ebintu ebyenjawulo ebiri ku kifo kino ekigenda okuba eky'ensonga naddala mu nsonga ez'okusabirako. Dr. omuntu yandyebuuzizza ekyanjawulo ki ekiri ku Prayer Mountain eno kubanga Prayer Mountain eno si sausage eziri naye ekyanjawulo ki ekiri ku Prayer Mountain eno era lwaki omuntu yandibadde yeetaaga okujja ku Zion prayer Mountain. Yeah, bwe nafuna ekirowoozo ekyo mu mutima gwange okuwaayo ekifo kino ng'ekyokusabirwamu nawaayo obudde obumala okubeera mu maaso ga Mukama okuwuliriza Katonda kyayogera ku lusozi luno. Kiro kimu nali mubuuza nga muga Mukama olusozi luno lunaayitibwa lutya nampa ekyawandiikibwa mu Obadiah 17. Ekyandikibwa kino kigamba ku lusozi Sayuni kulibeerako abawona lulibeera lutukuvu era ennyumba ya Yakobo eriddizibwa ebyayo. Okay? Mukama n'ayongera okulandulula ebigambo bino ku lusozi Sayuni kulibaako abawona lulibeera lutukuvu. Olusozi luno lugenda kubeera lwa kusumululwa, olusozi luno lugenda kubeera lwa kuwona. Olusozi luno lugenda kubeerako ekitiibwa kya Katonda nga kireeta obutukuvu mu mitima gy'abantu. Tino omuntu eyajja nga alina ekyamukuba katugambe ayina oba omuze ogwamulemerako ayina embeera eyamusiba ayina addiction eyaganira ku bulamu bwe ekyo Mukama yankakasa nti wagenda kubaawo ekisa ekikutula ebintu eby'engeri eyo kubanga okubeerawo kwe kugenda kubeera wano. Ekigambo Zion kitegeeza ekifo Katonda w'abeera. Okay? So tukkiriza nti Katonda nga bwe yakiwa erinnya Zion manyi nti olusozi oyo Sayuni gye luli mu Isirairi n'olusozi olwo kati bya bulambuzi tebakyanoonyezaako Mukama. Kati Mukama ayagala creatingawo active Zion olusozi nga luyitibwa Zion naye nga lukozesebwa lwa nsonga ntuufu kunoonya Mukama. So n'agamba nti ennyumba ya Yakobo bwe yagamba ennyumba ya Yakobo nti eriddizibwa ebyayo n'agamba ennyumba ya Yakobo nanziza mu kyawandiikibwa kiri mu Zabbuli 2:6 ngaga nti ono ye Yakobo omulembe gw'abo abanoonya amaaso go. Kati abantu abanoonya Mukama bano betuyita pursuers ye nnyumba ya Yakobo
bayibuli bwe bayita be babanoonya amaaso ga Mukama. N'agamba nti abantu abo baliddizibwa ebyabwe. Mukama mangu ago nanzirusa mu kyandikibwa kiri mu Lubereberye sura 15 olunyo olusooka nga Mukama agamba Ibrahimu, n'amugamba Ibrahimu totya kubanga nze ngabo yo era nze empeera yo ennene. Mukama n'agamba nti actually ekkanisa yanyagibwa. Enyagiddwa ebintu bingi naye omunyago ogusinga okubeera omunene yanyagibwa okumanya n'okutegeera obusika bwayo bunene bwerina, kubanga obusika bw'ekkanisa yenze nnyini, nze ngabo yammwe era nze empeera yammwe nnene. Naye bangi abajja okunoonya mufo ky'okunoonya nze banoonya bu small benefits, bagoba byoya byanswa mufo ky'okunoonyeza ddala ekinyusi. Kati n'agamba nti olusozi n'ogenda kubeerako ekisa eky'abantu okubaguka okunoonya Katonda, nti bazibwe obusika bwaffe obusinga obunene, obugagga bwaggwe omulokole ali eyo ne bw'oba toyina ssente ne bw'oba toyina kintu kyonna naye ng'olina Katonda ng'obusika bwo oli mugagga okusinga omugagga ali mu nsi eno. Era ekyo bw'okimanya tojja kuddayo kukukkuluma, tojja kuddayo kutambula nga munaku, tojja kuddayo kutambula nga weekubagiza. Mu kitono ky'olina, mu mbeera yo gy'olina nga Katonda ali naawe, oli mugagga okusinga abagagga abali mu nsi. Kati ekyo kyatunyagibwako tudduka nga tugoba byoya byanswa, naye Mukama n'aŋŋamba nti ku lusozi luno abantu bagenda kuddizibwa ekyabanyagibwako yenze nnyini. Ekisa kigenda kukomawo gye bali bategere obukulu bw'obugagga bwe balina ng'obugagga obwo yenze. Nze empeerayo, nze empeerayo ennene, nze busika bwo, nze empeera ennene. Mukama agenda kukomawo ng'obusika eri obulamu bwaffe, agenda kukomawo yeeyoleke ng'empeera yaffe, ng'obugagga bwaffe obusinga ku lusozi luno. Yeeyongera n'agattako ekyawandiikibwa kiri mu Isaaya mu kiro kimu, n'agattako ekyawandiikibwa kiri mu Isaaya essula 8 olunyo 17 lugamba nti nze nja kunoonyanga Mukama oyo akisa Isirayiri, oyo akisa ennyumba ya Yakobo amaaso ge era naamulindiriranga, kubanga nze n'abaana bange Mukama bampadde tugenda kubeera byamagero, tugenda kubeera bubonero obuva eri Katonda atuula ku lusozi Sayuuni. Ebyo byonna Katonda bwe yabigatta, message yali eri clear nti olusozi luno lugenda kuba lwa byamagero, lugenda kubeera lwa bubonero, naye nga tebuva eri walala wabula buva eri Katonda atuula ku lusozi Sayuuni. Mu bufunze kino tewatandisewo kintu gwe kye weerowooleza wabadde okukoowola kwa eddoboozi lya Katonda following. Yes. Era n'agamba nti bwe bakugambanga nti munoonye abaliko emizimu, abajoboja, era abaliranga ennyonyi, Lwenyuli kati olw'ekumi n'omwenda ne babagambanga nti munoonye abaliko emizimu, abajoboja era abaliranga ennyonyi, tekigwanira eggwanga okunoonya Katonda waalyo, era ebyabalamu twandibibuuzizza bafu. Kati abantu ababadde bagenda beeraguuliriza, abantu ababadde bagenda banoonya banaawuza bino nabiri, ekiseera kituuse eggwanga linoonye Katonda waalyo. Ebintu by'abalamu tebabibuuza bafu. Tetwetaaga kuddayo eri balaguzi, tetwetaaga kuddayo eri balogo. Abana abantu batufeera bufezi. Tewali kirungi kye bakuwa, jangu wano ku lusozi lwa Mukama onoonye Mukama, ebyo bijja kuggwa. Alright, subscribinga, likinga, sharinga, ate era yongera okuba kugotegeeza ku bikwatagana n'olusozi luno. Ndabyewo tablestonesi, ndowooza otuulawo n'obaako by'owandiika, n'osoma ku Bayibuli yo mpola ate n'ovaawo n'ogenda n'okola ebirala. Katugende ali mu kwetegereza ensonga z'olusozi luno olw'okusabirako Zion Pursuers Prayer Mountain. Wetukyagenda maaso okuba Musumba, tulabye ekibira eri ekikwafu ddala kate ndaba ekibira ekitangaavu, ekibira ndowooza kya Kalitunsi. Kino ate kyaki? Ndaba ate kirinaanye ne arena. Kino ekibira kyaki? Kino ekibira kyekyokusabiramu. Kino ekibira kyekyokusabiramu obudde bw'ekiro. Obudde bw'ekiro tetu encouraging abantu kubeera eri mu thick forest. Tubagamba badde wano mu open space, naye n'abaagala okubeera mu mbeera y'ekibira bagenda awo, kubanga kati ekyo ekibira si kikwafu. Okwatira awo essaala
nze nkubudde ffe tusula no buli lwakutaano nga tusaba naye kati twewunya n'okwewunya oba olunaku olwokutaano ekiro ekifunvu kubeeramu essaawa 12 kibeeramu essaawa 6 kubanga ffe tugenda okulaba ng'obudde bukedde mangu osaba essaala n'owulira ng'eggulu lyeggudde nga toyagala na kumala olaba bulabi ng'emmambi esaze n'ogamba nanga ate emmambi enjagazaaki mubeera ng'abali mu Europe mu ssaawa ezikendera ne zeeyongeza essaala enyumira wano era gwe nkuweera amagezi bw'obeera oyo osula mu buliri ng'okulungutanga n'otwoto tulina jangu okabirye Mukama yangu wano eggulu ligguddwawo wano ojja kuwulira bye badde towulira togamba mbu ekibira kyokka naye waliwo ne jango entangaavu yadde tubadde ne jango eri thick enkwafu ate eno za kino kiri strategically bulungi kuba kirinaanye ne arena bw'ova wano okurusinga nga ate odda wali ku arena yateekateekeddwa okubanga wetutuukira wetukolera tulongose ground yonna ebeere clear so tusuubira nti mu kuggulawo nga 11 wano wonna wajja kubeera clear era kyovula nti nno kwegamba okumaintaininga ekifo kino okubeera habitable abantu okubeera nga balina eddembe tutambulira mu nsiko kati nga bwe tuli tugenda kirongoosa so kyova olaba ne baba bakugambyeyo nti leetayo akasente akatono kakuyambako mu bintu nga bino kajja kubanga tekayinza kulemesa muntu yenna Mukama tuyinza muwa sadaaka etalina kyekutwalidde so eyo sadaaka yo okubeera nti nno naawe kostinga n'owulira value yayo byonna nga tubimaliriza nga tuvuddeyo eri yonna gye tusobodde okuba nga tubatambuza mu abagoberera Kimbo update nga bwe bategeeza nti tuli ku lusozi olw'okusabirako lwe bayita Zion Pursuers Prayer Mountain wano Kalamba mu ggombolola y'e Kalamba wakati wa Mpigi ne Butambala ku nsalo ezaawula Mpigi ne Butambala nabagambye dda oyagala okutuuka mu kifo kino ngera musumba yabalagiridde bw'oba ova Kampala bw'otuuka mu Mpigi town sigala ng'ogenda bugenzi ku lw'eggomba oluvugako kilometers ndoza nga 5 ekitono nga 5 ojja kusanga ebipande ekiriko World Vision ku mukono ogwa kono n'ekiriko Bwakabaka wa Buganda bukwaniriza mu district y'e Butambala ku mukono ogwa ddyo wenyini awo ku mukono ogwa ddyo woyambukira waliwo ekipande ekirala bakita Lukalu Quran Secondary School woyambukira primary school woyambukira era n'obuuza olusozi olw'okusabirako wano luli side ki entambula na gyoba okoseza osobola okubanga otuuka kati tuline Dr. Charles tuline Dr. Charles Kiyaga nga ye mutandisi era yalina okwolesebwa okw'ekifo kino ekyokusabiramu ye vision bearer Katonda gwe yayogera naye okubanga ate abantu be abafunira ekifo agambye nti kino tayatandika kitandike wabula afuna okwolesebwa era ebigamba bijirira mu kitabo kya Bible ekya Obadiya eyo Katonda gye yasinzira okumuwa okwolesebwa kw'ekifo kino kakati wano wetuli yesingira okutegeerawo wano tuliwa mu eno area kakati wano tuli ku wetutandikira kwegamba kati eno tugiyita King David Arena twagibulamu Kabaka Daudi kuba Kabaka Daudi yali nnyo n'omutima ogunoonya Mukama era y'omu ku bantu abatu inspiring okunoonya n'okwagala Mukama era twagibulamu King David Arena kati eno arena bwe tubeerayo n'enkuŋŋaana zibeera wano era abantu baba bazze mu groups zaabwe nga baagala okubaako we batuula okubaako bye bateesa era ano we batuula so kakati mu bunene bwakyo nga bw'okiraba tuteeka mu buteesi ntebe abantu ne batuula ne bateesa oba meeting oba kusaba oba kiki ne babeera nga bali mu kusaba ekiro bakatuga enkuba n'etonnya bajja wano ne bawummulira wano ne basabira wano enkuba etonnya so nga tebana bagenda mu hostels kuba tulinawo hostels abantu banaite mulowooza tetubagamba okujja wano nti tugamba mugenda kwebaka mu bibira nedda tukola butawera okulaba nga tuteekako facilities tulinawo kakati hostels side eri simayo bo wa kamera yinzo ziraba side eri tulinawo hostel eyabakyala eri hostel yabakyala awo mu muti guli hostel y'abakyala ne toilets zaabwe kati ate side yeri olengera hostel eri olengera ekizimbe kiri ekyamabaati ekyo hostel y'abasajja so tujja kugenda nga tuteekako facilities nga tuzongerako ziri museum zembagambye museum egenda kubeera tugiteekateeka kubeera side yawali ate resource center tugiteekateeka kuba side zawali
museum egenda kubeera side wali resource center egenda kubeera side. Ekifo kino kinaabamu okusaba okwawamu oba geno nti bonna abakulu abazze okusabako ebyabwe naye ne wabaawo omusumbazze n'abakuŋŋaanya ate n'abasabira mu nsaba eyawamu oba buli omu ajja kujja nga asaba ebibye ne kampani ye ne group ye amaladdeyo. Kati ekitagenda kubeera nti tetugenda kubeerawo na service kubanga si kyaki naye tujja kubeerawo n'embeera ey'okkunga abantu ababaze ku lusozi kubanga abantu abamu bambi bwe bajja ng'embeera yabakubyekubye edda nga n'ekyokukola tebakirina. Tugenda kubeerawo ne bakansalazi wano ku lusozi abayamba abantu. Tetujja kukkiriza muntu avudde eri ng'ate oyingira mu bantu abalala abazze mbu obawa amagezi. Tewagenda kubeera kubanga abantu bagenze ku nsozi ne basangayo abafere ne babakola ebintu ebizibu. Kansala abaffe bokka be tulina wano oba n'abasumba baffe bajja okukkirizibwa omuntu yenna bw'aba yeetaaga kansoling okubanga bamuwabula bamukansolinga. Tugenda kubeerawo ne kye tuyita call center. Call center eno nga tutaddewo amasimu abantu bonna abaagala katugambe okuba amasimu ng'oba ayagala kuwabulwa ayagala kusabirwa mufo kyokubira ku radio nga ne gwaga nti omwami yasuza nkuba nga ne omwami awulira akatujja kuba ng'okubira eno ba lusozi ate bo babeera mu kusaba ssaawa 24 ng'obagamba nennyina embeera eno mu nsabire. So wajja kubeerawo bakansalazi ne bapasitors ababeerawo wano. Kati wajja kubeerawo ekiseera ng'oba olw'eggulo oba mu lunch time we basalawo ne bakuŋŋaanya abantu abazze ku lusozi ne babaluŋŋamyamu ebigambo bino ebyokunoonya Mukama baleme kuwaba ate ne babasabira ne baba inspiring okweyongera mu maaso. Okay, webale nnyo webale ddala gwe munaffe agenda maaso okubanga ofollowinga Kimbo Updates YouTube channel eno gye tulina era webale nnyo atambudde nange webale kulaba kakati ebintu bino abakugobigamba bakugobitegeeza wansi awo enamba y'essimu mugiraba osobola okubanga otuukirira abakulu abavunaanyizibwa ku kifo kino. Namba ya pasta yiyo wansi ogenda kubeera ogiraba osobola okumukubira oba oyika ebyenjalo buyagala okubanga omanya ebikwatagana ku lusozi luno bw'oba oyagala kubuukinga nti oyagala ojje ne famire yo ojje ne kampani yo era osobola okufuna consultants okuva gyali okumanya oba oyagala gwe kujjanga gwe ojje osabe omudiini kyonna kyoli ojja kubanga osobola okubanga obakubira abavunaanyizibwa ku nsonga eno bakubulire naye nga nkugambye olusozi luno lwazuuliddwa era nga musajja wa Katonda Dr. Charles Kiyaga yafuna okwolesebwa kuno era gwe tuli naye wano emboozi ndooza mugyewulidde gye yava si mufere si bafere bana b'e Kampala bemumanyidde baneno naye alimu Katonda atuddemu ye era kwasinzira okukola emirimu gye egy'enjawulo era okukola emirimu gye mu bantu era yamusindika ateekewo ekifo abantu ba Katonda bayinza okubanga bajja ne bafuna okuwonyezebwa nga kyekifo kino kiri wakati nkugambye wakati wa district ye Butambala ku nsalo za Butambala n'Empigi bw'obuuza ekifo ekyokusabirwamu olusozi olw'okusabirako n'obanga ati ojja Katonda akole ku nsonga zo. Nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimba wawe baligenda maaso kubanga otugoberera subscribinga likinga sharinga commentinga baako gwotegeza ebigambo bino. Mukama kuume.